Ate olunaku olwaleero mu kanyomero kaffe aka kino okimanyi tukuleetedde enkolagana eriwo wakati wa mawanga abiri nnyaffe Uganda ne Yisirayiri ng'enkolagana eno ya muggundu ddala era ng'ereetedde enkulaakulana mu mawanga gano. Kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mu malindirire. Omwaka guno mu mwezi ogwokuna ng'ennaku z'omwezi 15 Yisirayiri yajaguza okuweza emyaka 65 okuva lwe yatondwawo ng'eggwanga eryetongodde era ng'ensi entukuvu. Ku mukolo guno n'omukulembeze w'eggwanga Uganda gwe yeetabako ambasada wa Yisirayiri mu Uganda Gil Haskel kwe yasinziira n'ategeeza ng'enkolagana ya Uganda ne Yisirayiri bw'eri ey'omuggundu ddala nti era nsi ya buvunaanyizibwa okukolagana nayo bw'ogeraageranya ku mawanga amalala agali ku lukalu lwa Afrika. Mu nkolagana eno mu by'obulamu tewali kusikaŋŋana muguwa kwonna nga mu kino gavumenti ya Yisirayiri yadduukirira eddwaliro ly'e Mulago gye buvuddeko bwe yalizimbira ekifo awatuukirwa abalwadde abayi giyite emergency unit era nga kino kyaggulwawo eyaliko minisita w'ebyobulamu Christine Ondoa n'omumyuka wa minisita w'ensonga z'amawanga ag'ebweru mu Yisirayiri Daniel Ayalon. Mu by'obulimi gavumenti ya Yisirayiri ekola bukubirire okuleeta ennima ey'omutindo mu Uganda eya agrotechnology enezza ebyobulimi bya Uganda ku ntikko olw'ensonga nti Yisirayiri y'emu ku nsi ezirina ennima ey'omulembe. Mu by'okuzimba kampuni nnyingi Uganda zeekozesa okuzimba enguudo n'ebizimbe eggaggadde nga z'Abayisirayiri ekintu ekyongedde enkolagana. Mu byenjigiriza bannayuganda bangi abettanidde okusomera Yisirayiri naddala amasomo ag'eddiini ebyobulimi nga kino Abayisirayiri bagamba nti kyakusobozesa bannayuganda bangi okuvuganya n'ensi endala. Ku mulembe gw'Obote, Uganda yakwatagana ne Yisirayiri newa abayeekera ba South Sudan obuyambi bwe baali baagala okulwana okwekutula ku Sudaani ey'awamu. Mu nkolagana eno, Profesa omu okuva mu ttendekero ly'ebyobulimi erya Hebrew University of Jerusalem yakola okunoonyereza ku nnyanja Nalubaale ng'ono yakizuula ng'empuuta mu nnyanja eno emazeewo obwennyanja obutono bwonna. Yagunjaawo enkola ey'okusima ebidiba okulundiramu ebyennyanja ebitono nga mu kino yatwala bannayuganda bangi e Yisirayiri okubasomesa ku nnunda y'ebyennyanja ey'omutindo. Okutuuka ku ssa lino enkolagana eno yamala kuddizibwa buggya mu myaka gy'ekyenda wansi wa gavumenti eri mu buyinza eya NRM era abakungu bangi okuva mu gavumenti ya Uganda ne gavumenti ya Yisirayiri bazze bakyaliraŋŋana entakera. Muno, President Yoweri Kaguta Museveni yakyalira eyali Ssaabaminisita wa Yisirayiri Ariel Sharon mu mwaka gwa 2003 ate mu mwaka gwa 2011 n'akyalira Yisirayiri nga yali agenze okulambula ennimiro z'omu Yisirayiri Omuyudaaya ali kuno okwaffe Rafi Ayton nga neeyaliko Ssaabaminisita wa Uganda John Patrick Amama Mbabazi yakyalayo enfunda eziwera. Era ne bannayuganda bangi bagendayo okwerambulira ku nsi entukuvu eno n'okusingira ddala abakkiririza mu Kristu. Samali Kisaache, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.